omwagalo w'abangi tumuwerekedde. Sseggirinya Muhammad omubaka wa Kawempe North aterekeddwa olwaleero mu nnyumba ye ey'olubeerera, naye omulambo gwe gubaddeko enkalu, gubaddeko okusiba enkalu ng'abanuupu bagwagala nnyo ng'ate abampuuga bo bagwagala okukama abampuuga nga bagwagala okukamala, naye nga tetunnabaako kubaako sayidi yonna gye tunenya, nga tetunnanenya Bobi Wine, nga tetunnanenya banuupu, nga tetunnanenya mpuuga. Njagala tusooke tuzzeeyo akafaananyi emabega, njagala tusooke tuzzeeko akatambi emabega kati ninnya ebigere nga 2 oba 3 nga Sseggirinya Muhammad akyali mulamu ku mpuuga ne Bobi Wine. Gw'okusinziira ku ndowooza yo Sseggirinya Muhammad yandiroozeewaani nga waliwo mpuuga wano waliwo Bobi Wine, Sseggirinya Muhammad yandirazeewa nga Sseggirinya Muhammad yatandika okwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti mu 2011 nga mpuuga waali nga mubaka ng'era alina eddoboozi naye teya endosinga Sseggirinya Muhammad. Musajja wattu n'akomawo mu 2016 ne bamuyinyirira ne bamusaamuulizaako ebisooto paka okuva ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti nayeesimba ku bwaloodi kansala nga nabwera kaadi ab'opozishoni bagimumye. Tewaliyo opozishoni yamuwandako ddusu yamuteekako mukono, naye nga mpuuga yaliwo era nga w'amaanyi ng'alina ssente empya n'enkadde naye teyamuwandako ddusu, teyamusika mukono, teyamusindika wadde n'akatini. Kati Bobi Wine ye najja 2018 mu 2021 n'awanda ku Sseggirinya Muhammad eddusu n'amusika omukono n'amuwa kaadi, era musajja wattu n'avuganya n'awangula akalulubo. Kakati mpuuga olwo n'atandika okumwagala ennyo saako na byonna ebyamukonjebwa nga Sseggirinya Muhammad tannakonjerwa nti yatta abantu, baatatta naye nga n'abantu abaafa baali mu kitundu kyekimu ekya Honorable Mpuuga naye ne babateeka ku Sseggirinya Muhammad nti ye yabatta. Gwe njagala okubyemu akafaananyi nga Sseggirinya Muhammad waali mulamu ku sayidi zombi 2 yandironze yaani? Yandironze ya Mpuuga oba yandironze ya Bobi Wine? Owaaye Mpuuga okukola byakola nga tukimanyi nti tayagadde Sseggirinya mu bulamu, nti tamwagadde. Bw'aba amwagadde mu bulwadde ng'alina ekimulumiriza ng'agamba oba olyawo gunsinga, ayi Mukama nsonyiwa, omwana ono oba nze yamutuusa ku kino nga amwagadde. Wallahi yamogo sikakasa era sikikkiririza ddala nti Sseggirinya Muhammad yandironzeewo sayidi ya Mpuuga. Nkakasa yandigenze ne sayidi y'omuntu eyamwagala okuva ku lubereberye nga talina kyali n'amufuula ensonga. Oyo nkakasa gwe yandironzeewo. Batuuse to the extent of okukozesa abafamire ensobi, batuuse ku extent ekozesa abafamire ensobi, naye abafamire bambi tubanenye kitono. Akaseera ke babeeramu kabeera ka kubuzaabuzibwa, kabeera ka kusoberwa, kabeera ka butamanya kye bazzaako, kubanga abaana ba Sseggirinya Muhammad kati olwaleero essaawa y'akaakano we twogerera basigadde ku lwabwe. Kitaabwe avuddewo, tebagenda kuddamu kumulabako liiso lyonna mu bulamu, so n'olwekyo basigadde ku lwabwe ku bwannamunigina. Kati bambi abasigazza abaana bwe balabanga bano bambi bajja n'obuseete obukyamuukiriza balowooza nti balibeerawo lubeerera. Njagala okubategeeza nti Bampuuga byonna bye bakola bazannya bya bufuzi, bali mu kabampaane, bali mu kabandabe. Ng'enkya bw'onaddamu okukuba essimu ya Honorable Mpuuga, wallahi ya Mungu njogerera wano kanfukamire ku maviivi gange, bw'onaddamu n'okuba essimu ya Honorable Mpuuga n'agikwata maama wa Naggirinya, wallahi ya Mungu omukono gwange guno bali gutemako. Bw'oliddamu n'okuba essimu ya Mpuuga ng'afubutusaawo n'agikwata, omukono gwange guno bali gutemako. Abo abasajja boolaba bali mu kabampaane, baagala kukozesa, baagala kunoonyezaako vibe, baagala kujjako tusannyalaze, naye tebalina kirala, tebalina wadde n'ekimu kye basobola kuyamba Naggirinya. Bobi Wine enkya gw'osobola okukubira akasimu, Bobi Wine enkya gw'omanyi w'omusanga, gw'osobola okutwala Naggirinya ku kitebe ekamwokya,
bw'osobola okutwala Nagirinya emagere n'amwaniriza ng'omwana lubeerera with or without her father. Taata we waali ne bw'aba nga taliiwo nga Mungu bw'amujjuludde, Bobi Wine ajja sigala ayagiriza Nagirinya ng'omwana. Nze nkubuulira amazima, abo abasajja tebagenda kubeerawo oluvannyuma lw'okuwerekera Ssegirinya Muhammad. Nze akubuulira bino ndi mulekwa nakirabako n'agange. Kitange yaziikibwa baminisita 7 nga ne vice president omutaddeko. Wuliriza bino, kitange yaziikibwa baminisita 7 nga ne vice president omutaddeko. Singa baminisita abo baaliwo ku lwaffe, singa twaddamu okubawuliza oluvannyuma lw'okuteeka kitaffe mu ntaana, olwaleero tetwandibadde Bulaaya nga tubonaabona, tetwandibadde ku ddungu nga tukuba kyeyo. Wuliriza bino ebigambo mbikugamba nga ndi mulekwa w'omusajja yali ow'amaanyi ddala, n'asitula vice president n'amuleeta ku ntaana ye, n'asitula president n'atuuka otukubira amasimu okwogera naffe, n'atuyita mu State House. Singa abantu abo twali tuddamu okubawuliza oluvannyuma lw'okugenderwako kw'abaagalwa baffe, wallahi ya Mungu nandikuwagidde okukola kyokola. Naye abantu abo bantu bootagenda kuddamu kulaba, bantu bootagenda kuddamu kuwuliza, bantu abakubuzaabuza, abaagala okukufunirako vibe, abaagala abantu ensi ebalabe ebakwatibwa ekisa naye nga tebagenda kubeerawo enkya. N'olwekyo mu kaseera kano saagala tunenye maama wa Nagirinya, saagala tunenye maama wa Ssegirinya, naye njagala tubakwatibwe ennaku ate nga tubabuulira amazima nga gano ge tubabuulira nti ewantu wokka w'osobola okuddukira enkya ewammwe Ssegirinya Muhammad waalese kitebe kya Nuupu. Wallahi ya Mungu enkyo ojja kuddamu weeziringule ku Parliament nga bwe weeziringulako omulundi ogumu nga teri akuwulira nga ne sipiika tayagala kumanya. Omulyango gwa Parliament okuva n'olwaleero bagenda guggala okuva eri gwe maama wa Ssegirinya Muhammad. Ebigambo ebyo bijje ku nze, togenda kuddamu kufuna access ku Speaker wa Parliament ne bw'oba ofootya. Essimu bw'aba alina ajja kukubidde olwaleero yeesembayo, n'enkya bayinza okukubira ne president nakubira, ezo ze simu ezigenda okusembayo. Kyonaaba okwakuddeyo kyonna kyekiriba kikomye, kyekiriba ekyenkomeredde. Ebigambo ebyo mbikugamba nga mbimanyi bulungi, nga ntegeera bulungi, nga ne musajja mulamu bulungi, ng'ate kyali kintuuseeko ng'omuntu.